Good morning, everyone. Okay. Yes. How are you doing? Nego break ebadde mpanvu esuka ne ku covid. Yes ya 22 ebaddewo okubandoza nga mu 2018 19 ebaddewo nene. Ba 10 kozolo limba na lufulumya 2019 is it? 2019 yeah. Yes. So katao covid na jene. So katubo wa muko. Obadde omulendo ng'oba abadde okola audios ng'oli recording. Okola audios ziri era nyingi nnyo. Okay. Lwakuba kati natadde video yes. Empya gye tuliko kati. Before lockdown wayina ennyimba meka? Before lockdown, I had about 3 projects videos. Nga kuliko nene ya Gravity. Okay. Then after COVID, right now tulina projects meka? It's but I have a lot. Yes. Why are you too silent? Racho baddo sidise banga. Management what? No, it's not actually. When you blowing and okubayo kulima ne lutambula. No daye mabiko. Chimanyi tato yino okuddamu okugatta amaanyi gegamu go yina lulyeri. Obanga zemu obuto. Sikunze ngeri covid jebadde tuyisiza sibulungi. Okay. Twekwase covid. Twekwase covid. Kale. Oyina management? Yes, it's called Avatar Films. Avatar, okay. Yes, Avatar Films, yeah, management yeah. Okay. So who is Gash Muton? Gash Muton is Muyimbi. Just Muyimbi? Yes. Atoiza kunga matu just Muyimbi, Gash Muton. So that's you only. Gwe Gash Muton nze Muyimbi. The real names Gasha Somedewa ebintu ngebyo. Byonga bibabiwanvu. Briefly. Somedewa no. Nasomerako ekigali and then nesomerako wano somedde like bitundu. Okay. And then netandika okukola after S6. Yes. Like music otandika after S6? Music namutandika 218 like what business? Yes, what business. Okay. Obuzibu singa kubeera wa music ono okutambula. I am always so confused about this. Abayimbi abasinga balina projects ezakabi bangi. Obuzibu singa kubeera okola music oyo atuuka oyagala atuuke. What takes long? Promotion. Yes. Omuntu asokola project nga nungi naye pushing eno si yangu. Yes. Okupushinga oluyimba okutuuka olina okutuuka. Si yangu. So what? Si kyangu okulaba kwe BS. Ng'otudde booti. So kati omuntu bw'atateekamu maanyi ng'atofokasinze kyangu nnyo okuva ku mulamwa. Musemuzi olina okuba ng'olina abakudriving abakuyamba okukulaba nti otuusa projects ezo maaso. Naawe kennyini olina okwezuukusa n'ofokasinga kozi eno business ya competition. Okozeko ne Gravity omutujju. Which other artists would you love to work with? Tugere ku baami oyo wamala okukola naye. Abaawano bangi. Like give me like 2 of them. Edlisa. Edi Musuza. Yes. Okay. Then Navio. Navio. Why Navio? Kuba naye omu kubasidise. He's good. Like njagala nnyo waakawe. Omwana yangambye yesterday yali Jovi Pop. Yatugamba ye ayagala kukolako ne Rabadaba. Ne mugamba kati nga bw'ogambye Navio. Me I feel this guy is bali a bit down to oyagala wetaga omuyimbi acha blowinga. Ngaba fiki abo bacha blowinga. So I'm like aina kwogera ku bayimbi ngabo. Why those guys? Ne yangamba Rabadaba. Atega sikyamulaba kulai. You're right. Netugenda okujja mu music ng'olredo ino omuntu gw'oyagala like kola naye. These arts kuba omuyimbi tagwa. Kozi yagadde okasirise mu busirisi. Spice wabakola project adduke mu Wasafi. Nakola ne Bazuchu because they are trending. Nakola ne Harmonize because they are trending. Mbasuubira nti kati Gasha as an artist nti olina ebiroto binene. Oyagala kukola na muntu agenda kugattako mu budde bwo, meaning you need someone a blowing a time eyo. So mbasi kusubira kungamba Navio. Same to Jovi Pop. Nali sikusubira kungamba Rabadaba. Always tunonyanya abantu batugattako. Meaning fresh yagamba topic said the fresh kid. Omwana osimuwa muzala wa buzala baby kuba mu okuzala. Omuntu abako. Oyo tugamba topic.
omuntu abaako n'olyo ate nga time topic yali asiriseemuko naye ng'asiriseemu but he is good like bwe tudda mu music kati kale tuve ku kino apopinga okay but someone is good aina wakati era omuntu wawulira Navio ajja kugamba yes Gasho omusajja nga aze tugambe kale Fahad Shua events aze nagamba ati donda y'abayimbi babiri boyagala okukola nabo right now ngamba ogenda kola na Navio is going to invest Navio wali Kenzo wali Cindy wali so why not Kenzo yenyizo gamba ati yajja kugattako numbers ne waka wali abasobola okukolera buli kimu budde ky'obutuufu obw'omuyimbi okola concert Tuzembeki yakola concert nga wa mwaka gumu old in the industry nakola concert never successful when should an artist do a concert budde ki omaze kwetegeka okay wetegeka bulungi musically kuba olaba bw'oba okola music bafaani bano balina engeri gye bazza like you get this feedback so kati owulira kyagamba nti wekiba positive then I can go with it yes there is no right time okola concert oshegera so bw'ofuna amaanyi kuva mu bafanzi bo ng'era balina you just do it yakola nga tulowooza tajja kusucceedinga ye yayimiriranga ye n'agamba kati kankole teyamala babuuza abantu abo no like of course tosagenda mbuubuuze but yo oba ofuna feedback ng'olaba kati otuuse yes ng'otuuse ogenda kuba owulira basha agamba ogamba naye n'omwana akoze ekyakoze osobola okukola ki then of course oba olina okukola kale bigambo bye togere ku project y'empya Gasha ani yakoze visuals then togere ani yakoze audio and then tujite tujiwa abantu abo video yakoleddwa Avatar Films okay same management yes my management you mukola ne videography yes okay and then audio delete nes Avatar Emboozi yali kujja live naku zino delete okay and then writer bamwita Raj is a new writer abana yabaddewo okay kale soko paka imba ka Gash Muton kapya nnyo nga bwagambye omukulu delete yakola ulimba lwali mja live audio kale kape small time Gash Muton ndi wani of course wali wambuziza waneno Gasha are you married ochali single kyanonya oyina akulaba so kati agumemuko ayina gwalaba so togiragira kubanga kachala kalungi nenjagala kuwa philosophy oyo njagala mukukwasa mu butongole musama ayina mukutoke twetaaga kiri okay toke libali yambani ize obaye kiyamba gwenne industry yo eya music gwengo omuntu the whole industry the whole industry of Mutoni Keko alisaize Canada eyo obuzibu bwalina obulabye what could be the solution to that artist is she's an Ugandan artist aliside eri bayinza muyamba batya okulaba nti embeera yagivunuka ndowooza tulina omuyambanga abayimbi right now okay ali in need tulina just kusitukira wamu ne tumanya tuyinza either muzza oba ne bamuweereza treatment yes nga kituufu nga tukoze kundiyo like ne tukolawo either kibiina oba kakiiko nga kasobola okukola communicatinga n'abo abantu lwaki tetusolvinga buzibu buno nga tebunatuuka nnyo wala even ne wano ku ground tubalabyeko bangi abageze mu mbeera eyo lwaki before they go that far tetusooka batasiza eno emabega nga tebalaba kwonoona mu maaso olaba kitikaye okitegeera lwaki obuzibu buba luddawa ndowooza obuzibu buva ku buteetegeera oba waliwo omuntu akola ekintu ng'akikweka banne you know so ogenda otuuka nga either ye kyamuyitirirako you won't just come and tell someone va ku kino nga tomulabangako oba nga takolanga kinga okiwulira agenda akikweka olabirawo nga kibulonzi most of times abantu bakola ebintu nga babikwese so ogenda okulaba just ng'olaba results oba outcomes
I think that's the problem. Singa omuntu oba okitegedde nga kikyali n'omugambako asobola okwetereza before it's yes. Okay, kale ndowooza njala kuta social handles zo abantu abakula bazitwale ayinza kunoonya ate ayinza kujja wakwetaaga bagenda kututa of course yembeera ejja mu maaso awo ayinza okwetaaga ku shows ng'ezo ayinza kufuna atya Gash Muton official Facebook Instagram Gash Muton official YouTube Gash Muton yes Gash Muton ati oba osobola kuncontactinga oba n'ogenda ku YouTube ya management yange eri Afuna Media that's another management. No, it's Avatar. Oh, it's same Avatar. Yes, okay. It's Avatar. So Neyeri under Avatar. Okay. That's the whole Avatar. Okay. So ku YouTube bakozesa Afuna Media. Okay. Yes. Afuna Media. Yes. Okay. So osobola ogendayo no subscribe nona akayimba kapya. Akayimba bakanonye bagenda kanonyako abantu abo mukanonyeko subscribe Gash Muton. Diwo Gash Muton. Mukanonyeko. Ate mchala mulungi nnyo. Single boys are here kale katubate kamute ngenda ko maomba sibule masa okatononye small time DJ Bash Pop music oyo ngenda kudda mbasibule